Abalabi ba Legit TV 256 mwebale kubanga mujekumiddeko, mwebale kutambula naffe, mwebale kutwagala. Tulina bingi nnyo bye tulina okubanga tukutuusaako, era nga nkugamba kimu nti gwe tuula kkalira nywera tube nga tugakuwa. Bannakibiina kya NUP abamu si basanyufu, era naddala omukyala Nino Bukirwa asabye pulezidenti ow'ekibiina omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti kyandibadde kirungi akadde kano anaayogerako eri ba foot soldiers nti abasabe balekeraawo kubanga bavuma. Agamba nti obudde bwe tugendamu budde bwa kalulu, nti akalulu kano tuba twetaaga buli omu, nti so abagambe balekeraawo okuvuma kujjako banoonye engeri gye banoonyamu akalulu aka 2026. Si bigambo byange, bigambo bya mukyala Nina Bukirwa. Ye abange lwaki mwogerera nga ye kennyini asobola okwogerera akatambika kano Nina Bukirwa nga ayogerako eri Abanayuganda n'okubanga asaba Oweekitiibwa omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Good evening. Tagging muno kasavu kanyama. Mujje tukigale abalina endowooza ng'ezange, mujje tukikole ki? Tukigale. It's only a quarter. Kampala yekati essaawa mmeka? Ye mubayite banguwe mujje bannaye mwakitegedde. Mujja kundowooza akaavu nnyo. Edi wali wango njawuzi. Hey! Mwana gwe. Njawuzi? Ate gwe njawuzi ovudde wa njawuzi nne. Njawuzi gwe nazanyanga naye tepo. Hey guys, mwena mwakitegedde Nina Bukirwa. I'm in London. The time is 7:45 London time. I guess in Uganda you are approaching midnight. Hey guys, I hope mwena mumpulira. Mwakitegedde. Number 1. Chokola munno gikoyagaliza mukakitaawo lutta nnyoko. Luli twavumanga. Ne kati bali mutuvuma. Therefore, tulina okulekeraawo. Mukkirize mugaane, tulina okulekeraawo. Era nga sinnagenda mu maaso nkubiriza omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi naye kankutunule mu maaso. Oyina okusala amagezi gonna okulaba ng'abaana nga tukendeeza okuvuma. It's not working. Nganze omusawo, it worked. Yes, it's a good. Naye for now, twaleeta escalation mo. Tulina okulekeraawo okuvuma tekikyakola. Kigenda kumalamu omukulembeze ekitiibwa. Agenda kubeera attacked everywhere. The next time, lwe tugenda okulaba omukulembeze to be attacked nga njogera amazima. Twagala kubalimba nti nze mu mayindi w'ekyo kyasibirumamu. Twalira bakyani ku kati tulekeraawo okuvuma. Nammwe mwenna bali mu akawunti tulekeraawo okuvuma. Tekikyakola. Nze naalibadde ngamba problem eriwo ba bloggers. Mwalaba nti social media erimu ssente. Kati ne bwe tubagamba temukkiriza. Ne bwe tubagamba ne tubagamba bannaye ffe twajja twempower Munnayuganda. Okumuggyirayo buli kintu kyonna akawonvu n'akagga. Wano Museveni waita nabba ssente n'azijwana. Wano Museveni wajja n'ateeka omuntu n'ateeka wano. Wano ssente zigenda kubula. Twajja okuteeka Munnayuganda ffe twafuuka TV ze Uganda. Naye waliwo ba bloggers tebakkiriza gye beerookingidde gye bate Bannayuganda, do we have a problem of not listening? Do we have a problem? Buli muntu yenna ayagala kubeera nga yasinga n'atuula wano mu ssimu n'ayogera n'adda mu nnyumba ye nga sinnagenda wano nno nanduka
nenga sinnagenda ekisingira ddala okunnuma e Uganda nti abakazi ffe twali tuvuma nga bagamba oyo muwala wa gundi Nalubalala oyo muwala wa gundi oyo afuka ne mu ccupa muwala wa gundi oyo ayesa n'omweso abakazi ffe twali tuvuma e Uganda naye kati abasajja tebali mu kuvuma genda ku social media olabe basajja kati bwe boogera ebigambo ebyobulimba n'akyataalabye n'akyogeranga kye yalabye n'agamba emmotoka yeefudde emirundi 50 nga gwobala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 50 bwe bo n'ogamba yeefudde 5 singa polisi yawana e Bungereza yali Uganda yalisibye embaavu yalisibye abasajja naye njagala kubabuuza mmwe abasajja abavayo ne muvuma bannammwe ne muvuma basajja bannammwe ddala mulina bannazaala muli bafumbo ne muvayo ne mwogera wali olabyewo omusajja banaye n'atula ku social media n'ayogera ebyobulima n'ayogera ebyaswakama Uganda wawe tutuuse kati no on a highest note mwena mukimanyi omukulembeze Bobi Wine omusango gwe ogw'okuyimba guno guli far backwards 2018 agusuddewo mu kooti agusuddewo naye pulezidenti nkitegeera abasajja bakunyiiza naye bino ebintu ebimu waali badde obirekayo abasajja bali kumpi kugenda ffenna tukiraba anytime tuyinza n'obbatwala kati tunaasiba ddi nnanga tunaasiba ddi bakayihula abaaliko abaasindika ebimotoka ne bakublocking ogenda ku bya music bane naawe leka kutaliza basajja n'ekintu ekira president kinjagala okugamba nsuubira entalo zino eziri mu NUP wali badde ofuna abantu ne babatuukirira bano abantu ebintu ne biggwa ebyomu nnyumba tebitottolwa tuyombere mu nnyumba Anita Amongi ndoza we yabadde mu NRM last week yabadde ali bubi naye wawuliddeko ekyafulumye nze kinkwasa ennaku okuwulira nti aba NRM bali eri bajubilatinga jubilation mwene muwalala bajubilatinga nti NUP mu butuufu NUP twekubye ekigo fefeka naye ng'okusingira ddala olutalo naddala babloggers abaganya okuwuliriza twajja okusitulwa Munnayuganda okuwulira nga naye waatudde n'agamba kama mbaya kansituke kati ngende ku street mwenna mukitegeera hello Margaret Bannayuganda Abaganda laffe tulina Abaganda Abazungu oyo omukyala nanyonga mama botukanga wali London n'okuba essimu nenenkweka omanyanga mama mukyala yantwala nansasulira ne bampa starter bakuwe kino wine ne munywa buli kimu nga wono nawe ntudde nga nerabya n'okwerabira nti Museveni akyafuga wonna wentudde wali watuulibwa mukyala Nanyonga we yantwala wali watuulibwa nga Museveni tumukasusa ali Butale Rwanda boda zonna tuzisibye natuula nempulira nga n'ennaku enzigweddeko omanyi okulya esowaani n'ogimalawo nalya nenjula okkomba ng'omuzungu biri nga biwooma nze ndudde wano e Bungereza okulya emmere efaanana bwetu anyway sijja kubibanyo naye waliwo ne Munnayuganda ababiri abalala abantu tera nesi abagaye nina siboogerako ffe nina munaye tetuli mu politics munnange nembagamba naye politics mwe muli kati mulina enninaabukirwa ka politician ka politiki kakati era politics eramu mulimu waliwo n'omulala abalala nsasobodde kubalaba no problem tujja kubalaba ffe tutambula tujja kwesanga Bannayuganda mwakitegedde kyekiddako Louis Rubongoya awandiise ebbaluwa ku peegi ye n'agamba nti phase 2 eri kapuuti
Eriku oxygen kati. 15 liters. Not even 2 liters. Tetumanyi nti batugisavinga. Phase 2 bagiganye teina gyeraga. Beganye phase 2 teina gyeraga. Mukikkirize mukigane. Phase 2 teina gyeraga. Museveni yasiba ringi bwati. Kati gwe weebuuza munnayuganda ki ekiddako? Mujja kutuula muwulirize bavumye gundi, bavumyani, kiki ekiddako? Munnayuganda weebuuze ki ekiddako? Phase 2 bagiganye. Bobi Wine talina gy'alaga. Phase 2 bagiganye. Nezina entalo somehow eziri mu NUP. Nazo zituleetize problems. We have failed to concentrate on important issues. Babadde basooka kamuli naye bigirwa babadde tebamugambye. Phase 2 bagiganye. Bobi Wine talina gy'alaga. Phase 2 bagiganye. Gwe munnayuganda weebuuze kunga gye tulina weponi yaffe eri secret ekola ki? Omugole Fred Nyanzi kunga ekola mulimo kiba okujjako abagambe nti kunga kati Masaka awo ne mutandika kunga Masaka kati ekola ki? Kunga eri ludda wa Fred Nyanzi gwe omugole. Tunaba tuli awo ndate ne muwala wagenda kwanjula. Tunaba tuli awo ndate ne mutabani wagenda kwanjula. Tulifeka bana Uganda. Phase 2 bagiganye. Teina gyeraga. Oba munagirya ya mpogola fetulaba. Tusobola ogirya empogola. Digital. Tutekewo digital abantu bana tubaregisteringe ku digital. Kadi zona tuzigabe ku digital. Tujirye mpogola. Mama teyagitulisa nga bw'ogifumba obubi mama tagikulisa. Mama tagikulisa. Nze njukire waka mama yalisa sister wange emmere. Yagimulisa. Bamugamba okufumba akatogo manyi yakola yateeka ebijanjalo wansi nateekako emizingonyo nasiba emmere. Kakati tebatugenda okulya ne baleeta olusaniya ne bayiwa mama mugamba jjula emmere. Mama ebijanjalo. Mama yamugamba girye. Oh, mama yagimulisa osaaga. No, phase 2 obekonye tetuyinza kutuulaawo kabira gayise. This is not people power. Always we come up with some solutions. For now, tugende mu digital. Louis Lubongo yatoyina kyo tugamba. Sincerely, one day I'm gonna call to you to resign. Kubanga at your time we tufunye so much problems. One time I'm gonna call you to resign. I'm joking. Osagano. Njakuwade yakatiaka. Last resort.